oli yali mukwano gwange ng'akola akasente nga bw'akola akasente akawa sister we yakamuwa emyezi ng'enaawo kati bwe yakamuwa aba ali awo ku Facebook ayita friend request no yali mbozi eri ku Facebook ng'alaba komenti ng'agiddamu katooli bwe yamuddamu ajja mu inbox sokoteke wakaki naye baadi nange ku mutala gwa social media nkunyumiza Facebook bana bahaliramu just mu messages like mu comments ajja mu inbox okitegeera kati wajja mu inbox nga batandikira muwe namba y'essimu ng'omukwano tegujjula kati kale batambula ne bamala ne bakkirizaganya n'akwata sente n'azijja ku sister we n'atandika okuziwanga boyfriend sokoleke emyezi gye wa sister nazo nazimuggyako teyazimuggyako wabula yakyusa n'agamba nti sente n'agamba sister we sente nyina gwenfunye gwenziwa omulala. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Whitney, gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Akati bannange badia ekituufu kiri nti Najjuko yanyizizza bangi kituufu yabadde alumye bangi n'okusigira bakadaama kubanga bakubamu ekifaananyi bagamba ye kadaama munnaffe asula munnaffe naye gye byagoomenkereza nga tatuswazizza. Kituufu twaswadde nnyo ddala. Naawe tekikulese kyekimu nga Nyondo jangu nkomere ku mwana oyo kubanga tuswazaffe nga bakadaama badde sisobola kutuula tosobola kutuula naye ngamba kankole ki nange kanjogereko naawe eri n'ensonga. Wali okubyeko ku kyeyo? Ya nali nkubyeko ku kyeyo naliko e Saudi. So ekyeyo kitegeera bulungi. Kati kankubuuzi gwali ku kyeyo waleka wano ng'olese omwana ng'ozadde oba wali tolina mwana? Nali nina omwana. Wamulekera ani? Namulekera mama wange. Maama oyo wamuyisanga mu mbeera ki ng'omulekedde omwana oyo? Era omwana wamwesiga lwaki? Era wamwesiga kyenkana ku mwana? Nze sisobola kwesiga muntu yenna n'omwana wange okuggyako mama wange. Okuggyako maama. Oba yasobola okukukuza era tasobola kukukuliza mwana. Kati wagenda okukoma mama ono yali amulabidde bulungi gye wali disappointed somehow? Yali talina buzibu bwonna. Omwana talina buzibu bwonna. Yali very okay. Yes. Era webaza maama. Nnyo. Najjuko kino ekikolwa eky'okuggyako omwana muganda we amuwe boyfriend we naawe kyakuyisizza bwe yabuli kyamuyisizza bubi. Naye olowooza Najjuko saa zino kikyateekeddwa okukola oba baaba yakoze bulungi okugaanira omwana oba yakoze ensobi kubanga oli ye nannyini mwana yaligambye oba ye nannyini mwana asazeewo kaatwale omwana? No, yakoze bulungi. Kintu yakoze kirungi. Kyobutawaayo mwana? Yes. Kuba boyfriend na wakaseera buseera. Bati wa social media gw'otasinkanangako naye waligabyeko nti nno oba kale tata wa mwana. Kituufu naye yakoze bulungi sister we nakisiimye nnyo. Otawaayo mwana. Naye mu kusooka mwabadde bavuma omukazi. Otegedde okubagana komenti yabaddeyo ng'esabula. Temuyinza butasabula. Tuna tukasa kuba n'endowooza efaanana. Naye nze sister we kyeyakoze nakyagadde nnyo. Wakyagadde bambi naye ngamba mutandikwa twalowoozeza tino omukyala alemera omwana kubanga ye nampijja mu ngeri gy'abadde atulaga yabadde nga twaga nti oba sister alinga kyeyawamba omwana mu kumuwa amata amuyisa bubi oba yamusaddaaka oba alina kye yamukola kwegamba yataddemu embeera eyo yonna n'atulaga mbu myezi 7 talaba ku mwana kyokka nnaku 7 nga tamaze okunyiza sister we ffe n'atusiikuula
n'ateeka mu lutalo olw'ekisiru. Kati olaba Nyondo agomanyiga mukwano nga mupya guba gukusitula osobola n'okukola ky'otasobola kukola. Mukwano mubi. Era nze oyo muwala simusalira musango kuba amanyi g'omukwano nga manyi. Bambi naye omusaasiramu. Naye musaasirawo mukwano gusobola okugamba maama wo muleke otambule ogende oba va mu ssomero oveemu ogende. Okiraba? Kati ate buli kino nakyo kyogeddemuuko nakyo. N'ogamba nti omukwano guusiriwoza era gukozesa ekintu oli mutuufu. Bannange mpozi abo abategwangako ku mukwano eyali aguddeko mu mukwano sijja kulimba ogwa ddala ng'omuntu omwagadde. N'ekika ky'oyinza okukikyawa wejjusa luvannyuma. Ebyapa tubiwaayo. Guziba amaaso mpozi nga gwe togugwangamuko togumanyi kye guyinza kukola. So naye oli ayagambye nti mwana bamuwe boyfriend yabadde just ali mu mukwano naye nga kyabadde ensobi yabadde mu mukwano n'asalyawo mukwano naye nga kyasalawo nsobi njereere ne baba yadde yakoze bulungi nnyo okola ki. Ate nomukwano olaba abasajja bano beefuula asobola okulaga nti nno yakwagala naye nga kana ayagala katwala akasaddaaki anti n'okubala akasente kubanga kyamaze ebbanga nga tawa baba w'esente za mwana aziweereza ani boyfriend. Kati boyfriend gyakoma okubeera n'omwana kimuyambako nnyo okubanga akasente konna yakakola ki yakafuna mu ngalo zeezo kituufu 5. Kati ate ono mukwano gwo gwe wali naye ku kyeyo yaweerezanga oli ye baaba ate oba oli yali bubi nnyo. Abaana balifunye ekyokuyiga. Oli yali mukwano gwange ng'akola akasente nga bw'akola akasente akawa sisita we yakamuwa emyezi ng'enaawo. Kati bwe yakamuwa aba ali awo ku Facebook ayita friend request. No, yali mboozi eri ku Facebook ng'alaba komenti ng'agiddamu. Kati oli bwe yamuddamu ajja mu inbox sokotekemu akaki naye baadi nange ku mutala gwa social media nkunyumiza Facebook bana bahaliramu just mu messages like mu comments ajja mu inbox okitegeera. Kati wajja mu inbox nga batandikira muwe namba y'essimu ng'omukwano tegujjula. Kati kale batambula ne bamala ne bakkirizaganya n'akwata sente n'azijja ku sisita we n'atandika okuziwanga boyfriend. Sokoleke emyezi gye wa sisita nazo n'azimuggyako. Teyazimuggyako wabula yakyusa n'agamba nti sente n'agamba sisita we sente nyina gwenfunye ogwenziwa omulala. Kale nazo sisita zalina azikwata aziwa oli gwaziwa gwazikwasa. Sisita yagaana. Sisita yagamba no oli ye yali ayagala esente sisita azikwata aziwaliwa. Balina ngeri ya program gyagenda okukola sente azikole ki azimuwe bongerezeeko baba n'aziwaayo. Yagaana n'agamba zino ze wampadde wonooba ozze ngenda kuzijjayo kubanga yali aziteeka ku banka kati nga talina access ezijjayo nekyo nakyo nga sisita we talina access ejjayo zo sente. Namugamba ojja kuzisanga busanze wonooba ozze ojja kugenda ozejjireyo sinange gyesobola kuzijjayo. Kati ng'oli mukwano gwange ng'awa boyfriend sente emyezi gisigadde mwezi ku mwezi balina pulaani yaabwe. Omuwala yali amalako yakola emyaka 2 n'emyezi 8 aba akomawo boyfriend yamubulookinga. Naye lwaki temuyiga baana ba maama bakadama bannange lwaki temuyiga mwemere mulyaki banange kubuzi. Ate n'oyo boyfriend yalina pasita mulyaki boyfriend nga pasita yamugamba byali biseera bya Christmas kubavuma kubanga nange embeera yeeyo naye emmere kituba tulye tugyesonyiire ddala baana mwe. Kati omuwala twali twakomawo ffenna jjukira batudipotinga twali tujja deportation kajjiddewo
Baba deporting. Bati deporting twaine ebizibu byaffe naffe. Tuli bulungi. Gamba wallahi. Kati. Ne Saudi deporting. Baba deporting. Kati tuba tutuuse tali tujja tuvudde Entebbe ku kisaawe. Kati omwana ajja ayimirira. Kati ne mubuuza kye kikuyimiriza. Nangamba nti naye mwana gwe pasita kye yankoze yambulooka nze buli bwamu nenjagala musobereyo ekyawandiikibwa nenga tekijjaawo nengamba bamugambe nti ekyawandiikibwa ekigamba nti akolimiddwa Yesu g'omuntu nengamba nange sinatuuka gyendaga emboozi kisasa wange kyali bwekiti nenfuna omulala nezimuwa abageza okutuuka munoonyako yambula okugiza buli wamu nakankana yanyumiza bambi yalina ennaku kati nze ennaku gye yalinaye kale bambi ng'amusaasira naye lwemala nengamba n'omusalira oba kigwanidde busiru ndowooza kale gubeera mukwano naye n'omukwano guleme kutuzibanga maaso tulekeramu wakiriakategeera mukwano gw'amaanyi kankubulira amazima yatuuka ewaka nga sente ze yawa sisitemu yake emyezi 4 gyokka nga gyegimutaasa bambi so nga singa munesitalinga gasigala ate nno maye kyatuukawo egyo emyezi 4 bwe yagijjayo n'agitwala ku reporting ate pastor ate talina bipapula ebiraga nti yabadde amuwa ssente naye bwe yamukubira essimu omanyi bwe yamugamba kati olaba ebiseera bya Christmas ojja kundinda mu biseera bya Christmas nti bagenda kuwaayo ebana bawaddeyo ajja kuzimuwa okulamuya sokoleke esente ndigaza zigenda okuleeta zangenda okutoolamu awo endiga endala eyali Saudi Arabia yagujja kolanga ki ekitegeeza sente zibakuŋŋaanya mu kyaki ziba zaabwe abasumba jukira nti kati okuva Saudi yali amubulokinze kati bwe yatuuka wanafuna endala n'amukuba ebinaakwata n'okubuuza ekitegeeza tuwayo ng'ebyaweebwayo mu kyaki ziba z'abapasita ate z'abaana zikola mirimu gya church tezirina kugenda mu mabanja kati pasita abafu tebabaye sente togamba nti bafu nedda oli mulokole sigaye ndibona kuwakana nedda eriyo okimanyi nti eriyo bapasita abafere okikiriza oba tokikiriza tubavunanyizibwako nze ng'omuntu tubavunanyizibwako kati ye pasita mufere mufu kubanga tosobola oli pasita waddala ati mufere mufu tosobola kubeera ng'oli pasita waddala ng'osinza Katonda n'olya sente z'endiga ayinza okuba nga alina kye yazikozesanga tezaalibwa direct. Lwaki muwolereza nnyo bapasita? No, simuwolereza kuba simanyi kituufu. Lwaki wabuloki? Lwaki wabulokinga omwana? Ayinza okuba essimu yagwa. Nze simanyi kituufu. Naye Sister Mary sakubuuza na linnya naye Sister gwe Mukama waffe yeebazibwe. Yeebazibwe Mukama. Naye ekyamazima simanyi kituufu ekyaliwo wakati wa sente ezo. Ate n'ekirala yanyumiza. Jukira banyumiza bunyumiza. Okitegeera? Kati nze mba sisobola kumanya kituufu. Ayinza okuba yalina bye yalekayo bye simanyi. Ayinza okuba nga bakola gundi yaabwe gye baali bateesiza n'etayitamu kubanga ebintu bya bizinesi biri ku risk. Okitegeera? Baba baali bagenda kukola bizinesi. Nga sisimu nti yakola kinabloginga ku imo, nabloginga ku TikTok, nabloginga ku Facebook, ne WhatsApp, nedda bwe simu yagwa nedda. Kati n'okunyumiza ki? Nange ngenda nafunayo yali agamba mpasita. Nawe wali ofunye weevudde mu. Nange nali nfunye muweereza wa Mukama. Wagwa mulaavu. Nze sigwa mulaavu. Omulaga bwa. Mba amaaso gaba galaba. Manyi bwe yangamba Mukama omulaze mumuwe bukadde buna namubulokinga ebugamba Mukama yakulimbye. Sofoleke okimanyi nti eri bakadama bategeera nga ate bangi si buli kadama nti musiru muli amamba beera omuggo nga wasobola okukibuuka. Okimanyi nti nno kadama omulala bakimugamba n'aziwaayo nti Mukama yamugambye. Kati nze Katonda gwenzikiriza tasobola kungamba kintu kye sirina. Bakugamba nti Rosette gende wa agakuwe sente enteekeddwa okuba nga nzirina. Naye bwe mba nga mbadde sizirina. Akutuma atya nga tozirina teyina agi nti Mukama nange ompeeyo omutwalo nga togulina wadde mu nnyumba tolaba nakwinjira nawe ekuluma.
Mutufu kiba kitya. Namugamba munange namublockinga saayogera naye Nosirika noblockinga nosirika nembivaako iyo obukadde buno obumanyi. Abaana abagenze okuba ebyeyo abo ne baleka n'abantu baabwe oli neyeesiba oli bwa magezi ki kubanga abaana bayise mu bingi era babonyeebonye nnyo. Abaana balekedde baganda baabwe abaana ne bagenda abantu baabwe ne bagenda. Ekisooka omwana kintu kikulu nnyo era ne bwe tuba tugenza okukola kati nze bwe mba ngenze kukola kyeyo kuba kyeyo mbeera nkolera mwana okitegeera kyova olaba nkola n'enyanguwa nsooke nsinkane omwana mbeko bangwawangulako amangu mangu kino bakikola bwe kiti kino bakikola bwe kiti ko mama wange omulaba ye yankuza ngere gye yankuzaamu waliwo ebintu byemanyi nti wano nyina okuteekako edit nga kyo sikyagala mu mwana wange okitegeera kati mba nyina okujja era kati enazze nze kukola edit mu mwana ese wakakomawo awere nako gye walaga ewalala ne banaye ekyeyo waliwo eyagambye sister alaga nti nno teri muntu agenda wabweru n'akuba ekyeyo n'akutuuka n'abeera contented lazima abala n'addayo kati olina ateekateeka eziddayo kakasiza ogenda kusetolinga kati ngenda kusetolinga kuba na kati omwana wange waali kubanga era nsonga ya mwana myaka 8 ali omu yamuzaako ngenda kumuzaako mukama nga ayagadde mu biseera ebituufu mu budde obutuufu. Mwami togendayo togenda toyingira. Abaana abo oyongera obbawa obubaka nti omwana avudde mu ntumbu ezo ye first priority ngwe ng'omuzadde omuvunanyizibwako tolina kumalaga mu mansa tuwafunye omukwano ku Facebook oba gwasanze n'omuwa omwana nedda si bwe kirina okuba. Omwana olina okumuwa omuntu gwe weesiga ate nekirala bw'oba owadde omuntu omwana kiba kyetaaga obeeko n'amagezi amazaale kuba kati nze naliko era nyina omukwano gwange kale si mukwano wange naye yali nga bw'olaba omuntu atuddeawo naawe oli awo kati yakuba essimu we yaleka omwana n'agamba bampe ku mwana mubuuzeeko. Kati bwe bamala okumuwa omwana kumubuuzaako n'abuuza omwana yali muto kusinziira kwe nali mpulira n'amubuuza nti anti ali awo ko ndowooza ola yaliwo yamugamba mugambe nedda n'amubuuza bakuwa emmere bakuwe ekyokunywa bakuba naye nga gwe yamulekera akola ki awulira okiraba n'abiwulira byonna byabuuzizza omwana kiba kibi obwongo butono kati olwamala omuwadde kifaananyi ki kyengambye nti n'amagezi amazaale gakola ki obwongo butono geetaagisa oba olekedde omuntu omwana kula mu bwongo wegendeze byoyogera nebyokola olwokuba omwana bamuwadde essimu ng'oli kuli oli mumubuuza kyokka ku busiru butono bw'olina walajja kugamba nti ye tebampa oba ye bampa oba oli olina wabeera nga badde tewulikise mu ddoboozi omwana byaba addamu oba okola ki kubanga omwana asobola n'okuva ne kusimu oli n'amubuuza mama abadde agamba ki abadde amubuuza mumpa emmere abadde amubuuza munkuba obwongo kyembadde ngezaako kubagamba nti n'amagezi naye gakole ki gabataase gakole omala gabuuza omwana asigala mwana munnange era oli yakwata essimu n'amugamba omwana gwemaze naye omwaka n'ekitundu bw'otyo bw'obuuza obanga tebamuwamirenga bagenda kukolawo ki mu kaseera kowaatali olaba obwongo era nze eva nkyogera nti obwongo bwo netegeerayo neneeyisaayo ebiseera ebisinga yeereetera omwana wo okubonaabona oba omwana wo okubeera mu mbeera ennungi obaka bwowa oyo alabirira omwana oyo n'olako omwana n'omusaakombe gwe nakigwa mutima butadde kombega oya kusaka omutima gwa mutima gwe nga si gwe guli oguyimiridde obulungi omwana n'amunyiga nakyawa omwana kifuna okukyawa gwe omukulu n'akyawamu omwana talina musango abantu betegera entono bwetyo gyeri era yamugamba mukwano nze wano wenkomye ofuna omulala ajja n'abaana watasobodde kuneesiga sisobola kubeera n'abaana bo kituufu obuze n'okubuuza omwana bakuyisa batya oli emmere bakuba eri omwana gwe batakubako omwana ajja yano ne musumwani kubanga mama wayi Kadama aliyo Saudi Arabia mwatakubwako bakadama bannange oba bagaga bannange manyi ffe tuli bagagga wadde okimanyi tuli bagagga bagaga bannange magezi amazaale geetaagisa ennyo mu byonna oba mu kwogera mu byokola
Yes, nekyala okufollowinga omwana kirungi naye omufollowinga otya. Kirungi okufollowinga omwana tubasulya gwa nagamba naye omufollowinga otya. Yeah, nakimatalinga nnyo. Ko omwana agenda kubonabona not because gw'omulekedde ayagala mubonyabonye naye gwa muzaala toyina amagezi mazaale toyina common sense. Waliwo kadamu omu yazimalako naye ndokale ebirala aliwo omuwala yamusindikira ka video ndoza kali ndoza nga 2016 eyo kati oli n'abikula essimu bwati n'akaola ki n'akalaba omanyi bwe yamuddamu gwe nawo ng'oli mabega nnyo kano nga twabirabalaba dda naye kale bino ebyokugamba nti bakadaba bayisa bwe bati okitegeera nagamba bino nga twabirabalaba dda kyetagisa muddamu ngamba ono yakulirawa omuntu akusindikidde mu contacts 10 zalina mu ssimu akakusindikidde lwaki omugamba nti ali mabega mugambe neyanziza nakalaba tomugamba muno nti oli mabega nnyo amugamba nawe walemera mabega nawulira nga mpweddemu ngamba naye bagaga banange kiki bagaga bannaffe bali arrogant abo bakadama bannaffe bagaga bannaffe mu ngeri ng'eyo ekintu ekikwatagana n'abaana nze eri abaana bajja neyogerako nange ng'omuwulira ategeera mulimu n'abajja ne bampabula nga omwana kadama ali mu kiyumba wali awalifujjeira eyanjize nampamu ku magezi ge yampadde ngamba Rosette nkulaba naye Rosette ABCDEF ngamba bana nga bategeera gye bali abasiza nga obwongo bukola ki n'ebyumba tutu gyebiri kati ebyumba tutu tuli kummwe mwetereeze ng'olina omwana gwe waleka ng'omanyi omulekera maama beera mugumu kozesa obwongo omanyi kiyetera kumanya ku mwana wange ali mu mbeera kikozesa obwongo omanye nti nno eno engeri gyogenda okuba ng'onoyinza kumanawo gyafanamu tegenda ku affectinga mbeera okitegeera ntinamekere sista wange nguma sista mukoleko omukwano mungi nnyo muwerezeyo akalungamye sista kulaba timudabiriza omutima okomewo osanga omwana oba muganda wo oba mukwano gwo oba nti eyo gy'oli e Bulaaya eyo emitala w'amayanja gy'oli n'onakizina nti omwana wo akubwa tolina kyogenda kukolawo ogenda koma kuzunza abaana olw'obutaba namagezi ozunza omwana omugye kwono omuze kwoli balewo gamba ti aho oyo omwana wa kyalo asanga yakola ki yaleera nga kinyo zonjazonza abaana abamu balina emize gyabwe ojja kumuwa mukwano gwo nga bakola ki nga bali abantu basezi bamusala ekitambo ozunza omwana buli wamu abenganda bamuleberedde empisa zembi okutategeera omugumpulizo wa mukwano gwo nga bali abantu bamukusaga ekitambo ahaniko okulya ogenda okuma okana kafuutuka ekiro ogambe ate kino kiki nga bamukusalira ekitambo ate ngaewaabwe w'omwana waliwo kiki nga n'omu temukola ki temulya mwana n'aseera okitegeera muganda wange nkiraba naye nga tukozesenga obwongo gyera kibula nga najjukira tumaze munnyo amaanyi najjuka ogenda kukomererwa abaana bangi olaba ne ku TikTok buli omu akukomerera wawula beetondera nange nakirabye ne ngamba omwana yakoze bubi nnyo nawaliza ne muganda we natuka okusabuza muganda we okitegeera mwana wa boyfriend benaku zino nekyo kikyabyo ensi yategedde ekituufu era ne bamanya ensi y'omuwala kati saa zino yakomererwa kati kabakomereremu ukolabe ate kati netagana bifaananyi byokubanga wetaaga kupostingako era wawona nga tobituwangako tubirina naye singa tuba tubirina obadde otaaga kupostingako najjuuko ne bagamba nti yeena empuuta kubanga kyeyakoze kya busiru nnyo n'atumya omuntu asooka mbu yafunye boyfriend yabamuleera omwana kyokka baaba mazimba nga tamuwa kasente naye ng'omwana alabika bulungi nga baba alabira bulungi nnyo omwana nembuna mumugyeko yamuwoli bwe yafunye ku TikTok ogenda kuwaayo omwana wo ku TikTok omugabe gw'ogenda omugabira tomanyi gy'abeera tomanyi gy'ava tomanyi baŋŋanda be omwana amusadda kuba amukola ekikyamu amala okubulokinga babikola bulijjo ogenda kumusangawo omwana ogenda kunoonyezaawo omuntu ogenda munoonyeza ogenda kutandikirawa kyobalabanga baaba nti baaba weebale nnyo weebalire ddala bannange weebale ekisembayo kyonna nti baaba singa ali mu batuutu yaligambye nti enajjuka yatumisiza omwana nti enajjuka omwana ogambe nti baaba mumuwe n'akola ki naye baaba mugezi yagambye oli mwana wange bwabanga awuli ayagala nnyo ajja amuzijeko yamuyinja kumuwanesimwa mutunula yenna kati mundeetere poliisi okitegeera yakoze bulungi nnyo era namusiimidde baaba mulungi baaba naye nga mukusooka twamukalakase bambi naye gye biggwenkeredde ng'eri empuuta ekubisiza muganda wayo esabusiza muganda wayo efisa muganda wayo naye ng'eri mpuuta ewedde nze najjuko nnakukyaye
obulamu bwange bwonna saagala kuwuliza nakubulookinze agasimu go sikyageetaaga wabula ddamu okutegeera nti woliba okomye ogende ewaabaabawo gwa wansi osensebuke weetondere babawo kubanga tomanyi kikyakuwonyesezza wano abaana bangi bababyeko ssente bano baboyfriend sima boyfriend mufunye ne babasi babasente akaseera kabadde kagenda kutuuka ng'oli mukwano oli awo wagizeegize edda naye akaseera kajja kutuuka kale kagenda kutuuka otuuke ku kisaawa nga kunoonya omuvubuka nga kubulookinze ekisooka kyagala kulabako sirizo yazikola ki yazirya kubanga bazirya ayagala kulabako sirizo yazikola ki yazirya omwana yamutunda n'amufunamu ki batunda abaana enkya n'eggulo babatundamu ebyomunda ebyo babitundira ddala ebyomunda n'onoonya omwana nga tokola ki ati abadde alakuba ebintu ebyo nze sebanko boyfriend atwala ssente ate naawe nosobola n'okudda n'akulagirira waali n'omusanga nawe n'akutwala n'akulya mu ssente omanyi ekyo ba boyfriend gw'oli mu kuwa omwana wo basezi repodi kitwadde okuyisaako amaaso ogamba basezi bakasalesale bakeerire ebintu bingi basobola okukola akaanako kasadaka ne bakola ki ne bafunye obugagga omusawo basabasa badde omwana omuto okitegeera omwana oyo omukwata oli n'amukozesanga ayinza okuba agent organic market yes oba namutwala organic market ne bamugyamu omwana ebyomunda ebyomugaso buli kimu kyebagala ne bamubaaga omwana n'asigala nga kiwowe omwana n'akola kinaabulawo ogenda musangabwa oba sinakindi omwana oyo bintu bingi byasobola okukola ku mwana oyo bingi oli tomumanyi tomanyi waabeera tomanyi waabwe mazima omwesigisiza ssente zo n'omwana mukoze eki n'omuvubuka omuli ogwabadde nagwo gwabadde alina mubadde gw'amaanyi okubanga nandibadde baplayira voice notes ze naye oyagambye n'aŋŋamba Rosette tubanga bw'osobola ate mukusooka yabadde alina mu kugamba naye abadde kino kyogera ku omwana wuwe omwana wange walifenga bw'osobola naye amanyi ge yabadde haddewo boyfriend kitegeeza abadde alina ekigendererwa omwana abadde amwetaaga bubi nnyo omwana ne ssente byonna nga bikola ki ng'abyetaaga naye baba wanajjuuka oli mukazi mugazi nnyo ensi ekuwa ekitiibwa ensi ekuvunnamire ensi ekuwa ebimuli byo kubanga oli muzira mu baki bangi mukama baatawa bwongu butegeera nga bajja kuvaakaagambe ekyana kye bwabanga kyasaze okasa yakoze eki kubanga ono watuukidde okubanga amanyi wabwa banajjuko najja kyokka n'asindika n'omuntu omulala tiyakomyeko n'asindika ne sita wange tiyakomyeko nange nenkola ki olaba nibagaba amateeka omuntu bwaba yajja n'akuwa omwana bwaba ayagala mutwala yennyini yajja mwana alabako n'emboozi ya Justin omumanyi waba ku TikTok senga Justin bwe yali ava ku kyeyo yagamba mukama we nti gwe nawe omwana wange alina byagenda okukola ngenda kugenda mugjeyo muwa omuntu omulala tasobola yekukwata mwana wange gwe namuwa n'amuwa omuntu omulala yennyini yamuwa omwana yagenda n'amugjayo omwana si kintu kyogabagaba si munnyo nti mwana ati munange baŋŋambye nti wano balekawo otunnyote naye nomunange oli yangambye balekawo akasolo kebukanebuka nti bakampe kakole ki nkatwale olabanga n'omulala obutakakuwa azina akasolo akabuzi muganda wange nkitegeera okitegedde so webaza muganda wo nnyo kubanga tokimanyi ogwo omulambo gwa boyfriend wo nze nja kuguyita omulambo nagwo okukkiriza ogamba nti omwana kangende muyombere naye kitegeeza muwumba tegutegeera era owonye nnyo no mubaawo njagala eno message ekutuukako gifune bulungi nnyo baawo kyapulane nga kiri ekintu kimu lwakuba nakubulookiza singa ngezako nekwa voice note zebadde ampeereza baawo yeetaaga ekyo kimu omwana naye anakyamwagaza sigambo nakwagala fena tuba tuguddeko mukwano era tetusuluwa to that extent yes wadde omukono guzibula gukola biki guziba ofundako ne boyfriend atwala ssente atwale ssente naye ky'omwana tujja kweyambula ate nga nkukakasa najjuuko njagala obeere mwesimbu genda maaso boyfriend oyo ng'omuwa ssente kasi omwana tabukoze ekiba nga bamwesize nnyo olaba obadde tusobola n'okumwesigisa omwana wo ekirira kyo ekyenda kyo kati sigala ng'omuwa ssente naye teeka wanga njagala onoonyeeko najjuuko ngambe nti Rosette boyfriend wange wuuno beera mwesimbu sente zange zenamuwa zizo nayakoze eki abadde nga azikuuma awo ogenda okukasa nti omwana yali akoze eki yali alugenze kubanga agenda kumubulookinga nga ebbanga liweddeyo kino teeka waaga nga batubulookinze bagenda kubulookinga naye ekirungi kya byonna webaze sisitawo nti omwana yamusevinze naye zo ssente yagala kuzisevinga tayagala kumanya ekyagala yeki olamba nga twagudde mu mukwano ya ssente teeka wanga bw'onajja boyfriend wo ssente zo ng'aza n'azikukwasa
gamba Rosette mwakola byo butakwata mwana gumuwadi boyfriend kubanga muntu mulamu naye wana batazikwada kubanga ze kimanda ja kuzikwa genda ku blockinga kubanga bana 10 kukinakyo ojja kusanga abantu babiri okabuka nabira mu esimbu oli nakomawo ni abasinga bababikira nze ndi ku social media abana baile namba yange oli mwana jana akola kitomanyi kikijude mu simu yange oli mwana ngo nakabo oli akabukanya bawulye no mpira nga tulekana banange mulekerawo kuba ba boyfriends ba Busente mulekerawo okolaga jeri asete zamwe mulekerawo okola kino tubagamba ne tujjazi ne zwaitensi sawe sembe omujja mukala nene mulaloza kinyamba kati muntu wake wakoja muloge era nyala muunze mukwano temutawana ne namba musizibawa abagende banga mpe namba yakojo mubuse ddalu mpe namba yakojo mbeko kyomukola sizibawa kubanga mwawa yose nga mugenderedde lwaki babwesiriwaza sizibawa mozi ngoze nombula story endala bye byange mwana wa mama jogedde nnyo bayogedde nnyo bwe kikwata ku ggwanga for God and my country kutaasa ggwanga gwe mulimu gwe twewa bagamba yeweeza omumba otulya okubabuulirira okubalaga ekituufu n'okubamanyisa kubanga bangi abana bajali ne banneebaza ne bagamba Rosette ino munnange nze nno ekyo mbadde ndi bwe newambuusiza Rosette wambuusiza kwa tulina emirimu gye tubakozeemu era nga basiima kituufu akagamba akasembayo eri abaana abali oba basindikira ssaala oba ki tuggalayo no program naye nga naawe bale kumpita obale kukiza kufunula mu kamera z'Enyindo Media kuwayo ko mulugunya ko na kutuwa byakulabye ko na kusomesa kuba guno mukutu gwo gusomesa yes agamba kensembayo kuwa bagaga bannange nti bwoba okola sente akasente ko bage katufula bagaga munnange era bakadama be sente yoje very responsible for your money bibyo kugamba nti boyfriend oba omuntu omulala awebweru muwa sente yo gyowekoledde tesikiwagira nakamu nabenganda londamu sina byakulonda beera ne sente zo kubanga obeeroze oba osobodde okusituka n'ogenda n'okola passport n'ogenda ku Interpol n'okola medical managinga sente zo okitegeera then ekirala ekikwatagana n'abaana abaana abasinga bali kubanga enamba esinga abaana bali ku kyeyo ekitutwalayo percentage 89 baleka abaana basingo mothers baleka abaana kale kubalezeewamu abatono ennyo be bagenze nga tebalina ki so bw'oba okola mu byonna by'okola kola ki omwana wo mu considering ate n'ekirala bw'oba otuuse ku mulimo naddala ng'osanze abaana mu maka okola abaana bo bamukamaawo bakwate bulungi bayise ng'abaana bo bw'okwata bulungi abaana ba mukamaawo n'ababo eno bagenda kuba babakwata bulungi ababo Katonda ajja kubalabirira wadde wooli wadde toliiwo so nze mbadde nsaba bagaga bannange muyise bulungi abaana babakama baffe n'abamwe babayise bulungi era kiraba bw'obayisa bubi nabo bagenda bayisa bubi then n'ekirala abaana mubafeeko baana baffe kubanga wano ye Uganda ey'enkya enkya egenda tuuka omwana wabe nga aweza emyaka 13 ng'afuna passport naye ng'embeera gye tuyitamu tusobola kujagaliza mwana wo kiraba so ffe nga bazadde tulina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga tufaayo eri abaana ekyo tetulabye kyetuyiseemu banaffe tebakola ki baleme kukiyitamu bwe tuba tetufuddeeyo nga tubazuula tubajja eno tubazze eri bagenda kiyitamu okitegeera byebyange Mukama abakuume naye nkwebaza olw'omwoyo ow'amagezi Mukama gwe yakuwa era naye mwebaza omanyi otulako n'omuntu ne mwogeramu okwo n'owulira ebigambo ebimuvaamu n'ojajiga n'ogamba ono omuntu aliwo ati omuzungu agamba nti even a fool can be considered wise when his mouth is shut. Naye abikoleko bw'ati ojja okumenya so Mukama waffe yeebazibwe nkomekereza nga mbagamba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Customer baffe abanyondo Glim tubalamusizaako amannya nze ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty
sport. Tuyina products zaffe nga bwe muziraba. Leero kantandike n'abaami. Tuyina products zaffe ez'abaami. Abaami tosituka bulungi. Osituka naye togguka byoba olaga. Omaze emyaka 15 gwe tositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo. Twaze okubanga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala. Tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli eyo omwana wo omutya. Tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi batuweereze. Omwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana bawala. Ezo ensonga z'abaana bawala. Tulina ensonga z'abakyala. Omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala, omaze okuzaala, tomanyi kiddako, gwe wagaziwa, waleeruuka, waggwayo. Kooneko ku nnamba zaffe kweziri okwo. Eza Nnyondo. Ezo natugenda ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nnyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba otuteereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tuyina products, tuyina products eza skin. Nnyondo Gleam. Nnyondo Gleam. Nnyondo Gleam yiyo tuyina ebizigo by'abakyala abakadde. Ab'enkanyanya. Tuyina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonnaba kuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tuyina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tuyina ebizigo by'abaana bano bangenda ku masomero ate omwana wange simanya tiyanabye ku kyangwe ky'oli ate naafuna simanya skin rash bw'ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana we tuzikolako. Tuyina ebizigo babebi abatandikirwako. Bebi ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo obutamu kuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiga kizigo kyonna okugyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro then ne wayitawooko omwezi 2-3 omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru mpozi n'abaddugavu. Era twawulira ddala ekizigo kino eno. Ayagala ekyannakyo nga tuvudde nga skin yo esigadde ku nakyo kala tukuwa ekizigo kino. Agaddemu ka brightening nga mweru tumuwa ekizigo kino. Kirabye. Tuyinawo ka oil era tukaawula. Tuyinawo akaabeeru n'akabaddugavu. Mpozi tulinawo ne sabbuuni akola kubeeru. Anyway, sabbuuni ono tumugaba okusinziira ku skin yo. Waliwo abamu be twawulira nti ono ogenda mwesiga face, ono ogendamu n'aba face, ono ogendamu n'aba mikono, ndodde amagulu. So bannange, ki ekisigadde kye tutayogeddeeko wano? Skilling school. Bannange, skilling school abaana tukyagalira ddala bayitirivu kubanga abaana tukyabeetaaga abaana b'eggwanga. Omwana oli eyo tewasomako. Products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo liquid soap, shampoo, jiki, byonna ebitaliiwo wano eno tubisomesa n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana. Ate nno ng'obudde ku ebyo tusiba enviiri. Tuyigiriza abaana okusiba enviiri. Nnyondo products siizo waggulu awo weziri bulungi nnyo tuziyina. Zonna tuzisomesa. Tusiba enviiri. Tuyina buli kika ky'akaviiri ka buli kika.
Tulina buli kaviiri. Oyagala ka penso. Oyagala kusiba penso. Oyagala ka wivu akalungi. Oyagala muguwa. Oyagala dreadi. Kana bbiri. Kiki owulira oyagala kyewetaaga mu dreads. Tuli bakafulu mu ekyo. Oyagala kusiba enviiri eziriko. Tuli bakafulu mu kusiba mu ekyo. Style zonna ez'enviiri. By the way tukola ne facial. Kola facial bulungi nnyo mutalo oli eyo yagala kukola facial tugikola ekyuma kyayo wekiri kuba abakyala tugende anyway tuddeyo ale abalabi baffe mwebalire ddala tusaba Mukama abakuume abasobozese okubeera obulungi munoonye ssente mutuweereza abaana tujja kubayigiriza bulungi nnyo tujja kubakwatanga abaana tujja kubawa empeereza ennungi nga Mukama ye mubeezi waffe.